Mama Fina naffe tujje tukutakule bugere tukole tutya nga tukwetega situwa tukwetega najja ku hoteli yo ndi musajja mulokole nenjogerera Mama Fina Mama Fina naye Mama Fina nuwo mutakula obuge kagama newunya ba SB papa mutakula bati obuge Mama Fina yali atudde bwe namulaba because respect jemuwa saatawaana nakwata boda n'engoboli namusanga eri ngazana nenkwata nenze nembasanga nendoza roza ndi mukozera wa ministry kyekugamba terosobola okwetega nekitakola osanga Mama Fina yalowooza ndi mukozi wa ministry era teyanyega ne sente zinakosa zaali zange tebazimpa kati estole gyenyumiza nze mmanyi kati wanaabagirabe oba nonyamba n'okamulaga osanga nakwata nega bambi wisdom si mukozi wa ministry nakwata zange nengoba omuntu kubanga oli yalina time nge emuleka jukira bya biseera bya covid nga tewali jamu naye yagamba njagala mu dakika 2 nga ntuse omusajja ampadde appointment naye nga byentwala bya Mama Fina naye Katonda era gwataawe nkubuulira Mama Fina ndowooza ndi mukozi wa kubanga na papa komawo musange ne musange era ng'atudde ne Peace Mutuuzo kye baakomako Peace Mutuuzo etuuse tinjimuwadde Mama Fina munayenze kayoze mutye nadda wa minisa kozimba nga mbadde nkugamba nga simulabangako ne mbagamba Mama Fina ajja basooka mu ggulu why Yesu we yajja tumulabako olunaku lumu ng'azze mu kkanisa ate ng'akuba abantu mbooko yasibanga mu bamalaaya nababbi kuba alina okubuulira enjiri no wanda ne malaaya omu yajja n'amuyiwa oyiro ku bigere n'addira enviiri ze n'amunaaza ebigere ye omanye ekyo ekikola nti kya bukaba nabagamba nti Bobi Wine osobola omuggyako omukisa oba ekikolimo ate gwe kati sayimo nze n'ondaba nga ndi mulalu kati bwe nkugamba nti kojja wange first ordained pastor tola nti Katonda ali mu ffe atambulira mu mmwe beffe bayita abaana be nedda oyagala proof nsokubya screenshot nsokubya screen recordings endala because semusi bbiri ziyansubizaako okunzita oyo gwolaba nanga nti ojoza nge nti alaba amasimu genkuba alaba simanya abantu benjogera nabo nti alaba family yange alaba biki nansabira accident emotoka entomere so bina byonna mbirina kale nkwaniriza yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti abo yonna gye muwangalira amawanga ag'enjawulo mbebaza okubanga ate mubeerako ku mukutu era nsaba Katonda abeere nga ate ayongera kubanga ate akibabalira tuli powered by bannaffe aba Rosemary Beddings basangibwa Kasubi ku kisikubo ekikiira mu Kikoni ku kizimbe kya Princess Complex floor ey'okubiri wogenda basanga ku nsonga zonna ez'ebintu eby'omu kisenge oyagala bed cover oyagala pillow oyagala towels biki oyagala masuuka oyagala mifaliso byonna banafa ba Rosemary Beddings babirina kale bakoye ku namba yajula ba screen okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo kale banaffe aba brands shoppers basangibwa Kabalagala ku nsonga zonna ez'ebyo eby'abaana oba oyagala engoye z'abaana abato okuva ku lunaku lumu paka ku myaka 12 ebiri original ku brands ziri ezisalawo brands shoppers Kabalagala kakati gwetaaga kubanga ogendayo Triparty Mazima Mall weri ekikubo ekiyingiramu toyingira mu Triparty naye olwa amaduuka agali awo ku kikubo ekiyingira mu Triparty Mazima Mall ogenda kusanga brands shoppers Kabalagala oba kuli ku namba y'essimu abakyala ngo oyagala makeup ali original bamulina oyagala perfumes ennungi bazirina balina Gomez ennungi n'ebirala bingi nnyo bw'otuuka ku brands shoppers ojja kubeera nga ate osobola okubanga ate okeberako okusobola okubanga ate weesalirawo kiki oyinza okubanga ate ofuna kale banoonyeko Aisha Foundation gwayagala okubeera nga ate abaana bo bafuna sponsorship osobola nga ate obanoonyako atagamba nti omwaka ogujja akuleetedde essomero osobola okubanga otwalayo omwana wo n'asoma osobola omugjayo ku holiday onoobutamugjayo ate n'abeera nga ate amulabirira nga ali ewaka kale nenamajula ku screen eyo Aisha Foundation osobola kubanga ate omunoonyako then Arapex Style Adhesive Cementous Tiles gena mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate weefunira Arapex Style Adhesive kale kakati
It's been a while nga sinonyako kayono ali ngamba lero kamunonyeko twongera okubira nga tutandikira emboozi bwe twakoma ogamba otya ngamba bulungi weba tebabuuza oludde nze nali manyi abeenaale bakuyitamu ne bagamba todda mu Wisdom ekyo kyogera nti ntunula emabbali amma Lawrence kitegeera kulaba nali ndi eyo nendaba muto wange Junior ngaga nze kati nze blogger aliko Wisdom yadduse n'agenda nakoze video ne Saimeri wiwe ekyogera atya yakubye omutwalo oba something of the kind nengamba abantu nga bagwa nnyo nedda bino byange otobange Junior era bakubeezo nga ffe tugenze bakubeezo nga ffe tugenze muyina competition eno nedda kakati Saimo woba gwe kati abeita number 1 naganyo lyo omusajja agenda myaka 7 yisima nti teyenkanankana magulu obonna ebyo nabo byakola biti namugambe kakati toddamu okweyita kaye Wisdom number 1 2 bali eyo mu 89 why because bwogamba gwe number 1 tokyogera bwogezi waliwo ebijjirako tambulirako n'ebikola nti kaye Wisdom yakamalo featuring Afrigo Band waliwo ne kubagoba ku stage namugambe musajja tetwazze kulaba gwoyogera tomala twaze kulaba Wisdom na Afrigo Band ngano ndi mabega ali mu kwogerako simanyi na kutunda biki nze nga manyinde abantu banga abe South Africa ne mwanso bakusubwa Saimo wandirabye element okwera ku trip eyo nayo manyo omuntu abaga yakalinye nnyeso kako wannyo kati nali nakava ku Dubai ngankoyi Saimo ojoli nye ku nnyonyi ziri ezigende walanga Australia kumpe naku biyo oli mu bbanga nenga Uncle Ice kansubira oli bulungi let me tell you Saimo nze njagala nnyo abantu obeebaza Promoter I Studio nagambye abantu kino kiddamu Promoter I Studio kozi ne SN Powers ne Zaina ku story kubanga abenjogerako nagenda nemba nonyerezaako Zaina namusanga Pretoria nemugaja ntunyumyeko ku bya Chameleone tutulaho nga tali ku recordinga nemuganzira Uganda Chameleone asobola kukola ekintu ne because waliwo omuyimbi nga ababeereddewo ku industry nemuganja njagala ngezeeko mbulya story enzire njogere naawe ne South Africa abantu abo basatu ba promoter abalaje bali na yabo nabakakasa one nti asobola kukwata ssente n'aziwa omuyimbi nga tamanyi nti ne shene ekola abo Promoter Studio oyo Zaina n'oyo omukyala ate kati yagenderera South Africa SN Powers akosa na muntu omulaba nako n'asasula jangu oyimbe eddayo cash madam kwaliwo Kasha the bank Kasha SN Power cash madam taba nayo era mutufu cash madam era namukubira namuganja njagala kwebaza kulwa information gye mpulidde wano osegera ekintu ekyo kwaka kati okujjako kati ndoza Jasmine oba agenda wiki eno neya mwaka emirundi 2 amujiddeko n'overstay na bitya gwoyo muntu omusanga wa naye kino njagala kwebaza Promoter Studio yatwala abantu over 20 Chovola Afrigo Band yali erudde over 15 years tegendayo over 20 bonna nga bafunidde work permit visa tetwagenda kuyimbira ku visitors visa including Wisdom era n'abamawulire bonna abasinga bafuna work permit visas ekyo nno kikulu mu woba otandise travelinga era ne sente za work permit visa zanjawulo nti asasula visa yo ne work permit yo otegedde mbiyanga malaga muganda wange ne mwetondira kubanga ako kagenda mu anti-record tuli kukiri abayita ba broker wanu nti kati oli wabaye weyita blogger nti nze namba 1 blogger nga ne ku boda ya Uganda teri asobola mupangisa kujja kukolerawo kati si byakwogera oliwo omulaba nga avuma Spice Diana n'agamba ye muyimbi owakabi kati tujja ne tubala endorsement kubanga ekikola omuyimbi nti oli wakabi endorsements bameka abakwogerako company meka boso associatinga nabo Spice Diana aina companies nga 15 Shiba ainayo Rema ainayo kati gwatamuvuma toinayo wadde nakusinyako katateko tukubalirewa kwanga wogena mu America music asatandika okudda ku digital abayimbi bakola sente okusinga one endorsement companies nti company bweto na retainer wa company eno oba yimbi obatayimbye Chovola Eagles yali yakabi ngemutene bateeka mu sente buli omu afuna milioni 7 buli mwezi zali sente nyingi by then olane kakati nyingi kati omuyimbi togamba bugambi nti oli wakabi
tubala endorsement, what are you doing? Chicholaga. Naye so njagala kwebaza promoter studio mukulu Twaha nti abantu basobola okuba nga bakwagala South Africa n'okulabako naye nga tebamanyi engeri gy'otuukamu wano. Ye yakirowooza n'aga wisdom you come. Kati ate n'akiraba era ye yankima emabega kuba munange yali ku stage ng'agaaniddeko. Kati abantu ne beekyanga najja emabega nanga wisdom nsaba ojje ku stage ne mugamba munange oli annyaniriza nga nnyanirize mu ngeri nga linga ayita muganda wisdom gwe mwagala jangu wano ne mugamba asisobola kujja. Era nagaana Twaha najja n'aleeta microphone ne mugamba muleeta nnyo abantu manyi bano abaana bajja entalo zaabwe Uganda. Abantu bamuga gwe twasasudde wisdom mu Africa uyugera tomala wisdom aluwanga nimba Twaha n'aleeta microphone ne muga era nakimugamba n'akineneza ne muga kutwa tuli mu showbiz business some of us katonda atuyambe okukolagana amanyi naye omusajja alinga ayita girlfriend we era nagamba stage nzirinyeeko naye njagala omwebaza yatuyisa bulungi yatutambuza yatuconnectinga ku bantu nti kubanga oli akutwala yatutwala n'atatwesibaako ne tukola networking. Nakisanga omukulu n'angamba nti kati wano ekizibu ekiriwo omuntu anyiga bw'aleeta omuntu ate gwe n'omwhijackinga. N'omukulu omu gwe nali nsinkanyaawo ku hotel bagita pull up because something n'angamba kati bw'amanya nti abali batuleese bajja n'addukira kakati Simon ukyatujja meeting olulala kinyiza nnyo omuntu nedda kati nze kye nakola era waliwo omuwala yakiyigira ku nze kw'omu ku be yatwala kati nze nga newemba ngenda ali mu ttoyi nga si ya mu nnyumba muga mukulu Twaha ngenzeeko wa ttoyi ewabweru era ye kyewuunya nange uzitombulaki ne mugamba no that is me gwe wasasudde wantaddemu miliyoni nga 8 nga mugamba kati nze waliwo abantu abayagala nkola appearance mu maka gaabwe nga bayisa abantu kati Munnayuganda asobola okukukoleramu nga tomanyi n'akuyita nga asse embuzi kumbe bali abazze abajjemu ka ssente kakati nze kye nakolanga nga mugamba kati oli abaya kitegese nga amulindamu olunaku olwo kati namukubira ku makya nategedde okima wisdom ne wisdom anti kakati omukima nze ngenda omuleeta kozi obadde wategese biki otegedde era nze wangi nnyo we nagenda lwe yatta embuzi musajja JB events baani bonna ram whatever naye nga he knows waliwo yakola party mu club n'aba nga akimanyi kati nfe kye tukola tegeeza omuntu timukulu Twaha alwa agenda okungu because that ekyo kati kwanfa abatuzaala munaye baganda n'okuzibwa kakati omugamba mukulu Twaha waliwo omukulu bwati ne bwati angambye aga kumpa kungulira ngoye ekisooka kati kaye wisdom ndi political and social analyst bwe bantu alokungulira ngoye nga bagenda kuntuga kati Uganda negamba ani amututte Twaha kati ebyo bibeeramu ne bana baala batwala bajja kutwala oli akureping akanyuga eyo so ekyo nakyo mwekiri nti abatakugira naye omugambako omugamba nti waliwo ampise agenda okunkima nti leka ndabe essimu ye n'amukubira nga tagganye ekyo kibeeramu nti gundi ampise kukati kubanga nze nasemba ennaku 3 nga nyina wensula wasitanti we mukulu ddeewo namugamba ngenda kugenda wa mukulu ddeewo nti mukulu ddeewo nga yantwala ewa waliwo yantwala Simon wasubwa Simon singa wakomawo wano wandibadde bano abaana banna batanze watunuliranga sistawo waliwo ono gwokola naye yaani oyo afi yeyagala Simon tukubire promoter studio yantuziza oba genda Simon afi teyandizeemu wadde kweraba nti waali tugenda gundi waali ayisiwa njagala lumu tukole program nkunyumiza oluta nze nakatambula ensi 2 mwenzo nategedde lwaki abaana be South Africa bajja wano ne basaasanya ate lwaki balina ssente n'abalunaku lulala lujja kuba nkunnyonnyola bulungi nnyo era kubanga bali abaana be South Africa ekituufu bakola ssente zaabwe mu ngeri yonna. Nze Munnayuganda Simon wenkusanga ng'ositula bbulooka simanyi nga waliwo omuyindi gw'okuula kati katugali Simon nenkusanga nga wetise ekisawo kya ssente okibbye mu State House nze nkukweka kubanga abali eyo baali banaku nabo ssente bazifunye bufunyi nze kati kankubuulire nze tusobola kunnyumiza Toyota nkugamba mu 80 yayina ki Toyota nafuna kati yafuna nedda nkunnyonnyola ne zivaawo yali mulwana kampuni ye eriwa
ayinza okubanga nedda kati nze nzaliddwa Kampala kati kitegeeza nabo atawulwa gwetala gomanya akabadi akali mubende ku byebola so bambi nebaliza mukulu twa promoter studio thank you so much n'abalala ba promoter abali mu America Canada yangamba kati nowetanaga kale kachiro kanchoke yangamba Wisdom segu yazao konza ngambi ajja Simon kati ategwe nga tonnankubira ndiku nunu byonga ndiku embase kati nga Africa bandi bali mu kuyomba abamu baali bakatuuka okuva Canada kati bansanku embase nze ndi mu kuwandika empapula tuli awo kati ngambuuza kati obwongo bwange ne bunzijira nti Simon waaba tannankubire kitegeeza jjo baki nemuga osanga ajja nakijjukira na luvannyuma njogedde mu kamera yankubira essimu nanga Simon ate kale tutandike twayanza mukulu twa kale tutandike sokusoko webazima Mafina omanyi abantu abamu temwagala dina katono nyongo ogena kwekyo n'ekirala nammwe ba promoter abagamba nti no mutwagala let me tell you bw'okola ekivulu mu America n'ogamba ngenda kuleeta Simon abere MC abantu bangi abalaba Simon nga bamulabira ku TV shows amwe muna bazirabanga clips osamuna Uganda nga ina nakiraba ne Germany bali connected to internet kati munango bana Uganda bonna obosanga ina TV mu nyumba nga talaba channel zezensi naye nga abadde na mutuuze kakati nga yakola bukozi bwakoma onamanya Simon yakoze n'alaba gundi ya Simon nga tuddawo n'alaba amawulire bijjanga clip era nga yasasu ayibane wifi yetevaako kati mbadde mbasaba mwenna abagamba nti mutwagala oli nakubira nze promoter we Canada Wisdom omanyi tubagala totwagala bw'oba otwagala ng'oleeta abayimbi leeterako Simon asenjenga MC leeta Wisdom nakuba abantu 1 hour naga era ekyatukola lubi Simon sho kutandika leti nti yali inakuba waggulu enkuba neetonya ne batuteeka mu hall naye twali tulina ku cases awali so ogamenti Wisdom waliwo abantu ne waba kati waliwo n'omusajja ye muganda wa Ganja bamita Philip tata abo yono Ganja kuba solgita mu Afrigo ye yajja nangambira ddala nanga Wisdom nyina abantu including nkwesuga kulaba sajja mugagga mu vundu bamita Philip kale twebazima Mafina Mama Fina abadde ndabi yawadde SB from Rukali yakawundo UBM ne Mama Fina omanyi waliwo ebintu byogenda n'otunula bwoti n'ogamba kati obaffe tulina kukola ki Mama Fina tumunyonyogere Mama Fina naffe tujje tukutakule bugere tukole tutya nga tukwetega situwa tukwetega najja ku hoteli yendi musajja mulokole nenjogerera Mama Fina Mama Fina naye Mama Fina nuwo omutakula obuge kagama newunya ba SB papa mutakula bati obuge kagama sitegeera netanze Mama Fina kakati kasaako tokalaba era ibula ya mukoma wa busibe mu kiwatu you can't ibula asai gundi SB tukole tu Mama Fina nze ngamba yankozeke mtalo kubeja nti jali kukana nze gweste kwasa ye mwami oyo yamutegedde yanda bwati kote na Wisdom jangu nga tuli mu covid yawo naye ne gwemanyi Simon omanyi bayita omuntu okwate motoka najikuwa ne weba vitizi UBM ekitono nnyo eyinza oberi wakati w'obukadde nkaga mu 5 ku 7 haliya eyo yamwadalia haliya nego omanye SB agenda kwabika Katonda wakuwa omukisa ndoza omanyi nti SB yerabidde n'ennaku eyamuluma kimanyalo kyakwiga ki aba blogger kibafuna ku SB because it's celebrated ekyokuyiga kyosobola okufuna ku SB kiri eki humility bukaka SB liwo omusanga ali kankubule Simon nze siri wa kitalo nenyine ennyonyi zembala era omuntu omu yaŋŋamba omukyala bantwala bakatuliki Italy kakati ne baŋŋamba tugenda kutambula Italy simanyi France nawa tukwagala obeereko nga baagala kati nali simanyi kye banjagaza baba mu basi kakati basi ezo z'abalambuzi mbeeramu akazindaalo kakati ku trip ile ya Wisdom sikubonabona naye waliwo ebintu ng'okwata akazindaalo n'obanyumiikiriza kati gwe kyakuweesa ticket
kunyumikiriza bagenze kulambula bagamba Wisdom byonna byayogera jattunyonyola kati nze sakitegeera bakwatika tigolooza ofunyemu nnyo ate sasinga bano bayisima bawogganya abana abagira okuzirika mbuŋŋenza aluwa tolaba bagenza aluwa ne babayita Bobi Wine naye saiva omusajja yajozi bebekulu bamuyise Bobi Wine isima yakoze bati yabadde bwati yaddewa yagatambala kaluwa kati isima yakoze bati kaye nawulidde nga nfa ng'omusajja omunene gwe tuwerekedde bamuyise Bobi Wine neŋŋamba nagenda nnyo mwekyo abano isima Wisdom singa obadde mwaluwa nalabye bebekulu ng'entebe yagala mumira anti kyebusagala mubuuse maaso ennaku zonna abawagizi banywa enjala mwemulowooza enjala y'abayimbi bokka oba omuwagizi badde anywa naye yenjaga njagala ey'omuntu kasita nze kikolera oli bamuyita Bobi Wine yene kati teebereza Museveni najja ne bamuyita Bobi Wine omuyite yalabisa ati walabako omusajja oli n'amala gwe eyamutomera emmotoka n'amukwata bw'ati ne babodegaadi be n'abapoliisi omutwala ku polisi y'entinda amagye ne gajja empi ozimanye zaali awo bakuba polisi empi ne bana abapoliisi abamukwata noone yalagira omukwata kati nga yali alozezzaako ku kyali entinda wali onyega sajja nze enkirumbi ewaabe waakyo eno Uganda waliwo nanyine baayo tubatunulira tuti kyofuna nze mba mu miitingi zaabwe njogera Luganda nekibanyiiza so tubala tugamba obukakkamu kyekyokuyiga kankubuulirayo ekintu kimu nnyina kyemadde nkugamba bwe bantwala abo abakatuliki kati nze nnina ekintu sayimo bwe ndaba omuntu omukulu ng'amenyekala emigugu njeetikka si kubanga nali njeetikka sijjukira kwetikka kidomola ku mutwe nze wabula kyenzijjukira we twajja ekawala kyekyali ekyalo kyaffe kati nga amazzi we gagenda tulina ogakima Makerere naye nga Makerere olaba ekawala mu kikko bituni Makerere kati nga Makerere baba n'emiggo temukima mazzi eno kakati ffe batuleese mu kyalo kati ensasage yabeerangawo yatunyumira kuba tetwabirabangako naye nga ffe tetusobola kugenda kulwana tusigale eno saidi y'ekawala se tuba tugenze kuluza era nga kitutwala eno wajjajja incident y'okukima amazzi kati bano bakulu babeerawo oba bakojja bakkirira eri naye nga tusigala mu bikajjo tulabe eŋŋuumi ogajjayo bidomola bannange ndi kunyumizaako between Kawaala olaba eno nga wali UCC ewa Senfuma chachi ya Senfuma ye UCC genda olugo omwala nga okugobera booti wali tosobola kuva Kawaala kudda Makerere awo ne wali UCC walingawo nnimiro na bikajjo nga tova eno kusala eno kati kyenkugamba nze okulaba kwetikka ebidomola nga tuzze Kawaala ti omuntu yetikka ebidomola kwesi batuwanga obudomola obutono naye nga twagala nnyo okwerekerera olidde twagala nnyo okujja wajjajja tulabe nga amazzi bwe bano bagakima nga gagenze kukirira kulaba lutalo kati naawo kikyenjaga okugamba bantwala Italy mulimu faaza bantwala Italy first time not that first time naye ngamba okuntwala nti bakututte bakupeyinze bitya nga Mama Teresa bamufuula saint omumanyi omutuukirivu kati we bantwala munange waliwo omukyala ye Nine Restaurant gye bayita va ku Piato waliwo endala awo okulina na French Embassy gyerabidde naye bategedde omukyala omukatuliki nnyo omukyala mukulu si Piato sorry naye okulina na French Embassy kati omukyala namulanga mukyala mukulu ayina ensawo ng'oba mmeka nze ntandika situla nsawo kati baasi jjukira ez'abalambuzi nteekamu wenkimeza abalala kati bano abajja abaaliko abayiwala balowooza ndi mukozi kati bo kujjukira kati ffe twajja wamu nalinnya byange Emirates abalala kati wemanya wali nsitudde nsawo ziteeka mu baasi naye kyava kwono omukyala gwe nalaba gwe nasooka okulaba ng'abonaabona kati bonna abaali awo abajja ku lugendo buli omu nampa ensawo ye nenteekayo nyina kyenyaga okuleeta ku humility tuli ku Mama Fiina ne tuba tuli Spain. I remember omwami omu yaliwa nga yakulembera okugaba emmere mu makomera wano musajja mugagga mu Western
ng'agamba omukyala eyakulembera trip ng'agamba tuli ne bafaaza balinga bana ne Archbishop Lwanga yino nali okimanyi nali nyimyanga ne Archbishop Lwanga kakati munna era abantu otaba noli yewuunyiza kakati munnange kati oli yeebaza atwala emmere mu makomera agamba ono omukyala yakulembera trip webale kuleeta oyo omwami mutabani wo kubanga nga abakozi abamu abeetuwaze tetunatandika twasooka kumalayo bino bitundu bya butuukirivu then tutandika okulamaga bulungi tandika oboogereramu kati zino trip bava Italy okugenda wali simanyi Maria gye yalabikira kati bafaaza bye baali boogera ezange zitandikira France nga nyina okwogera kati nga tebannaba kundaba tinjogera kaakati nga beebaza mukyala omukyala ng'abagamba oyo omuvubuka gwe mulaba ali paid okujja wano okukola kino ne kino era sita nga bagamba lindako oyo si mukozi nti si mukozi omusajja obudde yeetikka ensawo zaffe nti ye omusajja okakasa yamala kumpita naŋŋamba ssebo kankubuuze kozi gwani nga munnyonnyola nga kituufu tokolera bano kyaki nti ekyekiruwa nti nedda wazza otya nga mpita oli omukyala nga musajja agatuswadde omusajja yantwala mu Mirani n'angulira essaati nenjagala omugamba zimpe ssente kubanga oli okukwata nti agulira saati ya euro 7 simanyi mmeka simanyi ne suuti yaakwo nawulira sente wuzimpa nga ndabaayo noono jja byambalira Uganda bali bitegeera nga neebaza humility okitegeera abantu abamu sayima batuuse gye batuuse nti otunira SB4 n'oyagala omulabako wanyiize omanyi nti SB4 aba ne mukyala we n'olowooza kale kankyogere boogezi olabira ddala nti ffe tatubaze mu magezi kubanga omulaba lava ebeera wali tu olabira ddala nti naalinga faaza takwana era nti kakati anti kyenkugamba bw'oba tunuulira bwoti ne mukyala we nga kuba kubange kaba kemanyiziza bba wange SB4 alinga gundi faaza kati ffe we tubeera ne bakyala baffe atuswaza kuba kale akola ebitusumbuwa mukakkamu nnyo ebitasaanye ne bwatamwentuka kwegamba owulira nga akutamye kati oyo omusajja ekintu ekyo kyalina simanyi sikiwa nti akifeekinga either asobola okuba yakula ne jjajjawe oba ne mama nga muganda nnyo bannanga alabika ne jjajjawe kati ekyo yakula ne jjajjawe kimuyambye ti ne waatuuka wa mama Fiina Wisdom ne weetega era okkakkana nga kalakita yo Wisdom evuddeyo kwegamba teri bwa bukkakkamu obeera wekkakkanyizamu katona awo w'ogenda bwoti okufuna emmere noga ne sowaani nga teyatukudde kati SB4 tajja kyogera nga we bagimuwadde oba eriko otuzi otuddugala ajja ng'ateekako mmere ng'ekyakimirira muli kati abantu bwe bato munnange bakola batya bawangula kati SB4 ojja musanga nti nno si ye munnamawulire ow'amaanyi ali ku mainstream naye kati gwe kikwewunyisa ku bantu mama Fiina abali ku mainstream ne waba gwe sayimo si kulabangako ng'ovumye mama Fiina. Mama Fiina akola akantu bwe kati ne waba yawadde muntu siringi 10 oga haba na mama Fiina yawadde Wisdom ssente tozoogera 10 no naye era olaba gwe takola ki ze nkugambye inze nayimirira bwenti mama Fiina lwe yasooka okujja mu kanisa ya Pastor Bugembe abapasita abalokole aba extreme moment ina abapasita abalokole aba extreme baganda baavuma Bugembe ne baligita mama Fiina stand nayimirira bwenti era nze abamu abo tebanjagala ne mbaddiza ne bagamba nze kyeka mama Fiina yampadde ssente bane nga tetunywanga nga simulabangako ne mbagamba mama Fiina ajja basooka mu ggulu why Yesu we yajja tumulabako olunaku lumu ng'azze mu kanisa ate ng'akuba abantu mbooko yasibanga mu bamalaaya nababbi kuba alina okubuulira enjiri no wanda ne malaaya omu yajja n'amuyiwa oyiro ku bigere n'addira enviiri ze n'amunaaza ebigere yo omanye ekyo ekikola nti kya bukaba anti kati nze nkugamba yali Muyisirayiri omukazi Omuyisirayiri enviiri ze azitwala ng'ekyomuwendo okusinga ekitundu kyonna eki nebiba bitundu byakyama kubanga Abayisirayiri n'Abayindi enviiri zaabwe zaabu nungi nzibu oba Katonda azikola atya kati okuyiira bw'ati akunaaze ebigere ekyo malayo omwadde sente meka omuju oba Omuyindi
yakikola oyo mukyala kati of course bali ne bayomba ne kati ulira ekintu kino abantu abamu nga ba SB4 kino kyembadde nkugamba kamale kino munnange nga nnumba ba pastor nakuba ba pastor yakiraba ekintu ekyo yali pastor Bugembe nangamba thank you kwa nanyonyola nembagamba bwaba mama Fina asobola okujja naguminkiriza nayingira kanisa y'abalokole jamanyi nti bayita omuliro ne boche emizimu ne baga fire omuzimu ne gudduka ku mama Fina olaba ajjamu ekyo ekitundu wataba wa amaanyi mukkiriza nnyo kati bonga kibakuba bakuba Bugembe nti lwaki yadidde mama Fina n'amuteeka ku pulpit katuuti bo bagamba mbu akatuuti ka Katonda nze nabagamba akakatuuti omuntu wajja nayenderako akakatuuti kasobola okugamba tonyenderako twalaba wano ka video kwa pastor weggana nga pastor akutta omukkiriza bali ku katuuti neyabagwako yali tabalabye nga pastor ali bwati yamuteeka ne kano wateeke Bible pastor ali bwati yamuteeka wagenda Bible nze nagamba ndi mulokole sagala okyerabire togamba nti nonjereka kuli ndi mulokole era uncle wange is the first ordained pastor mu Uganda ye yabula serwadde enjiri yamujja mu kyalo bakayiwa bonna bitya osegedde ye chachi yabalokole yasooka anu Makere Full Gospel Church yasooka my uncle yasooka gisumba first ordained pastor kakati toloza nti njereka nkubulya facts kwa wojjawo wisdom nawe kiba kinkuba nkyogera ntyawo sayimawo awo naye saamiridde General Salomanyi wampita agamba wisdom oyo kamagu yakijja kuno kaye wisdom oyo tomumagukirako ye nakivuna nti kamagu nze newe kiba kinkosa nkikola ki kakati bali bagamba akatuuta ako naye nalabako pastor Ghana ngali ku katuuta ako nga watadde Bible naddira wana bateka Bible kana bakaita kati ako bateka Bible ka pulpit ako ngaradeko Bible yenta omuwala kwe yamuteeka amabeere eno navunula bwati pastor na Nekalona tiyanyega ati akatuuti kange mukamalawo Katonda nalabika ali busy ng'ali eno wisdom amusesa n'akatuuti kagamba gundi Katonda ateeka ne bigere babiva wano bambi akatuuti pastor yatwala ngambi ng'akatuuti ndoza kanyumirwa bwe kalaba ati kyebugamba n'akatuuti kalabe bye katalabangako kati bano bapastor bagamba mbu Bugembe okuleeta mama Fina ku pulpit mbu amutadde mu kifo kitukuvu n'engamba lengera okujjawo Bible nga ngisoma bufu the holy place ekifo ekitukuvu kyakyuka Yesu we yajja ne kidda mu mitima gyaffe luli ebifo bye twasinzanga twaberawo empyaze era waleeta every year wakwatanga embuzi oba endiga n'ogireeta okwenenya ng'ebyo byonna byokoze mu mwaka obyenenya mulundi gumu n'obireeta ku kati nga ola St. Peter's Basilica notuuka ku miryango ne weebaza notuuka mu lujja mu courts n'ogiwayo ne bagisaddaaka n'ogenda ku holy place naye holy of holies watuuka nga muntu ogu gwe mwalongoosanga nga talina bibi mwamusibanga na lujegere ku kugulu kubanga wayingira eyo n'aba nga alina ekibi kyeyerabidde okwenenya bamwokyanga muliro mwene musisa ki kati ebyo ensinza Mukama mu ngeri eyo yakoma mu Old Testament Yesu bwe yajja n'agitransferinga n'agamba kati kiri kyemulaba emitima gyammwe Katonda mwalituulanga katusobola kuŋŋamba nti buloka za Bugembe pulpit ya Kiganda bwe gye yakola mbw awo watuula Katonda mbwe tulina omusanga ali confined there saate waliwo bannaffe bagenda mu nsi emu ng'ali confined there kati ffe tetuli naye kakati ekyo wenna nnyonnyola ebyo banyiigira era abapasita abasinga bamanyi nnyumya ne mama Fina nze ndaba mama Fina twali mu covid nga zeewa minister Peace Mutuuzo negino ndowooza wanaakira bajja kijjukira waliwo ebbaluwa gye yali azze omuntu omu nga waliwo agenda okulaba president nga kati ate mama Fina n'atuuka leeti ng'oli afulumya avuga minisita agenda omukubira ng'oli atuusewa kati minisita kyabaga wisdom waliwo nankubira nga ndi awo kuba nali ku minisita naga wisdom soko gye nyamba ddusa ebbaluwa eno osanga omuntu bw'ati ogitwale ne mugamba minisita nangamba agenda kulaba president ebbaluwa eno ya mama Fina ono kati mama Fina yali atudde bwe namulaba because respect gye muwa saatawaana nakwata boda n'engobooli namusanga eri nga zana nenkwata nenza nembasanga nendowooza alowooza ndi mukozera wa ministry kyekugamba tera osobola okwetega ne kitakola osanga mama Fina yalowooza ndi mukozi wa ministry
era teyanyega ne sente zinakosa zaali zange tebazimpa kati estole gyenyumiza nze mmanyi kati wanaabagirabe oba nonyamba n'okamulaga osanga nakwata nego Bambi Wisdom si mukozi wa ministry nakwata zange nengoba omuntu kubanga oli yalina time nge emuleka jukira bya biseera bya covid nga tewali jamu naye yagamba njagala mu dakika 2 nga ntuse omusajja ampadde appointment naye nga byantwala bya mama naye Katonda era gwataawe nkubuulira Mama Fina ndowooza ndi mukozi wa kubanga napapa okomawo musange ne musange era ng'atudde ne Peace Mutuuzo kye baakomako Peace Mutuuzo etuuse tinjimuwadde Mama Fina munayenze kayoze mti nadda minisa kozimba ngawe mbadde nkugamba naye ng'ate Mama Fina however nti ndi mulokole kati nze nkugambi abadde takimanyi ti bwe yajja ewaabwe Bugembe first time baamukuba ne muyimirira mu basumba era abasumba bamanyi nti nze omundooza Mama Fina bawa sente nze nkugambi nziramu okulaba Mama Fina wa nga Sanyuka egenzo okukola ekivulu ku hoteli we ku first hotel ne mugaye ne mama era bwe namugamba kye namugamba okafuko yandi mabega nanninya ku kigerewo kicha ebigambo nembirekera awo twadde nanga kaye Wisdom oyagala kufuka Sebbanga konze Sebbanga akola yayogera ebyogwetega waliwo sabiriza sente nani sikusaba sente nani nganti ngenda ne mama nze kaye Wisdom ne face yange tusula najjekwa kali naye nga nze njagala mwebaza actually olugwaku ogwokusatu era mu covid era kumanya nyina ebizibu nkunnyonnyola abantu nga Katonda akuwadde omukisa ogw'SB4 si papa ampita tuli mu covid ku papas si papa wampita ng'ategese ekijjiro ku papas kati nze ne Mama Fina bakoze eki bamuyise kati nga nzija bwe najjaawo abamawulire abaali awo kubanga mu covid awo jjukira nali njokya bwe ntuuka kati abamu ne baagala okunjjako ki ntudde sipapa atudde najja n'omuntu omwanzigala kubanga ebiseera ebyo nga baliwo abanoonyo manyi kati waliwo mune nafunye info waliwo n'abamu bajje n'abaagala mbu bankwate banjire nzikakkaneko bwe naasulayo kirabika kyekinfudde owakabi bannaye nze newe bansiba nzamuke sijja newa anedda munaye waliwo abatoogerera obubi mbunze mbalemeseza okufuna ssente oba wa nze Genosere banaye mwogerako nga muzeeyi wange sitampa ssente era waliwo yali amulinaanye onuka mwogere John Idri yaŋŋamba kaye omusajja omulaba akwagala nnyo ne mugaye byokunjagala ebyo nga tampa ssente tobyogerayogera naye kati munaye mbu wali abagende ne baziba balowooza mbunze engeri gye mwogerako mbunze obusitako kati mbu baagala era bali mu kunoonya asobola kunsiba ansibe mukko mbunzikakkane nze ne bansiba wano ngenda kwesimba ku bwemupi kwa Madin Sereko ne bansiba sijja fiirayo nja kudda kwa ne Segirinya kkiriza gaana Museveni ne wa Museveni myaka musamba ajja kuvaayo olabona omusajja eyali gavana wa Kampala yavaayo nga yali ku death row olwo Muhammad Segirinya bazze mu court tujja kuva yes nze I don't care era kyova olaba kati nali Germany nali Netherlands mbadde ludda naye nkoma wano kubanga baganze nkomawo njagala ndaba abantu be baddusa abamu nga nkutte kamera yange ndaye badduka ogenda kulaba emisinde gy'abantu wano mbwangu ddala so nandi badde nsigalayo kale tumalirize Mama Fina Mama Fina mwebaza SB4 nkwebaza tukuyozaayoza webale kuba mukakamuze SB4 obukakamu bwo sibutegeera SB4 namulaba ku TV nokera ku machano yogera ekigambo mami nokyogera ku musanvu awo nokyogera akawo we ngate tosuulamu tosobola gamba Mama Fina mbadde ngamba naye nga mami nze ntera okukyogera nga sente zinaatera ofuna era mukyala wa SB4 yakimanyira kasita awulira SB4 nga gaye mami tagamba mama wa SB4 aba ategedde agamba Mama Fina naye nga SB4 webale kuba mukakamu naye era tuyambe okola otya okunyonyogera obugeregere obumu obwo tuyingi SB4 kati nga wefunye emmotoka tunnyonnyole tudde emabbali oga naye kaye Wisdom bwe bati banyonyogera obugere bwe bati bakwata ekisinziiro maama gwe bagambe mami nga bakuwa gundi kale wama SB4 byakaye ize nkuyozaayoza waliwo omuntu ogamba nga kojja wange
waliwo omuntu gw'ogamba nti nyamba onfunire ku visa nzijeeyo ne yeeraga ne kati gwe Saimo Katonda omukisa gwatuwadde we tuli oli n'omugamba naye ogaanye naye agy'oli nja kujja Saimo oli omugamba nja kumala nzi oli omuntu yannewunyisa nani mugabo kyali kya South Africa nga tamanyi nti kife gye twakulira naye nsirika kati nabadde ndi nga promoter studios akwekangira ku street kale tugere ku nsonga eddako ensonga eddako eri ku celebrated comedian Dr. Tiamale ate era nga mukozi wa ku radio ne TV yali mu bizonto n'amala n'avaamu ne bafunamu obutakkaanya naye yavuddeyo ng'asaba omugabo gwe mu bufunze mu byonna byayogedde nga alinga asaba omugabo gwe nga si mumativu abizondo birina concert nga 11 eri ku Friday no Yuma Multipurpose Hall naye Dr. Tiagama director era n'ekidomola akimanyiiko naye tali involved mu sheno n'omulundi n'ogumu ekintu ekimumazeeko emirembe abanga alekeddwa ebbali tali involved Dr. Tiamale gwe kati gwalolabye ekisirani okwegatta n'omukisa sikutegedde waliwo ekisirani kyebayita ekipali n'ekipali gwoddire show egenda okumenya kubanga kati Friday twagibise bakubano wa Binman wesema okujja Uganda yali agenda mu Little Flowers na abantu yalabawo 10 oba bali 9 n'agaana okuyimba naddayo bwongamba akangesho ya bizonto nga Friday no buli muntu yenna nze sijja kubaziwere saa musanvu njagala ngende ngandidde oba n'ebyokulya byange ntule wali sikwekwasa osegera nze shezo ya bizonto Friday pose ya Nelly Vixon nga 22 guno omwaka ositegere nga 20 mmeka 26 le Vixon yali kololo nga 26 otegere kye ngamba now tosobola kuddira muntu mwekamba bule Saimo waliwo ekyabalema nabagamba nti Bob Wine osolo mujjako omukisa oba ekikolimo ate gwe kati Saimo nze n'ondaba nga ndi mulalu kati wengamba nti kojja wange first ordained pastor tanti Katonda ali muffe atambulira mu mmwe beffe bayita abaana be omwana we ne wazonto wala era engero zino zagamba nti no mwana n'agenda yali omugagga n'akola mu mbizi we yakomawo ne bamugirisa pate be baffe otegete kyengugamba the sacrifice our housemaid muzeyi wange katafe nga mulema nga amini amutwala kaguddeyo wali emakere wakunganyiranga tribe zonna nezavanga e Rwanda of course nga batukira mu makanisa naye kati awajja obuzibu ku ngeri ya bulokole wano nga amini tabitegeera otegedde nadduka yayingizanga Bible muno nga baziteeka ku bigaali Alex Mitala asobola okugamba nga muzeyi wange avuga ekigaali nga yifudde nga mutoolu kigaali kumbe kubungulu matooke eri wansi Bible bazingiza mu Uganda biba bali kubona balokole abakuumi wa polisi n'amajje simanyi bikoze bitya ng'ongamba nti olina Katonda ate SFC yekuuma kale Katonda aliwaawo ndoza Katonda kali addamu SFC angaddawo bali abaneyirizi obayita bali luto yabadde asindika amagye Kongo n'abagamba kambasabire essala n'abasabire essala ng'evudde ku buli wamagye n'ajjako akakofiira kati wano nga bwe baali babasabidde bano abali wano irizi beera n'amaanyi bagamanyi ova ku irizi balina ebiteeka omujjako kikolimo njagala ngende nkugamba Saimo bye nkugamba ffe abamu Katonda atulekerawo luumu nti oba weebase bwoti osiriwaddemu naye Katonda najja n'abaako kyakugamba njagala olaba abantu bonna abaali bavudde mu Bob Wine olabe enkomerero yaabwe bonna nga bagenda bakaaba olaba Catherine Kusasa alina akabina kalinga akaddudu yali musibye yakaba bwati ne kanyenya kati ngosolo gamba matala bagala gabba nedda akabina ke kanene nete kalinga ddudu okay kati kali kinga mugati okay kabe kanene kale kintu kikyesolo okwogera fridge kakanjagala ku describing abakamani ani atamanyi bina kusasira oyo kati gwe kankubule mwete mwamanya kusasira mushoza Eagles nga yazigala osegedde kwegamba ngamba nga wawa Ronald Mayinja oyo mukazi nga asoro bakuba ekidandali nugano mukazi yavuddewa kusasira okumanya ali w'amaanyi nga nze nasoko mulanga kuba wano 80 natya n'okutenda ndozagera ku Unica naye kuba wano 80 akabina ne kasigala ku nkoona
otegedde akulaga amanyi ga kusaasira musajja kigwayimiriramu n'agano muwo olaba yatunnyonnyola wano yafuna obuzibu nairi nambiru twali mugundi n'atunnyonnyolawo nga waliwo omugagga omu nga sebo gwe gy'onoonyeza $100 naye ng'oli amugaabuga njaga agenda ku America n'amusindika $200 no 2000 nkumi ezi ku simu nenga kusaasira oyo kati the anticipation gye bajjiramu mwenaalemu balowooza bajja kusigala nga bafuna sente ez'obwereere wallahi bilayi talayi kasita baddira omuzinga ne bakuteeka mu Bobi Wine laba gyali kyengezako kugamba nti kusaasa ye mukazi ayimirira bw'ati nawe bayambadde gomesi nga tanayogera kigambo n'olaba ekitiibwa naye namulaba ng'ali mu CBS nga omuntu yenna breaking what abantu babreakinga babaproposinga baba breakinga bafunye ekintu eky'amaanyi kati gwe obreaking okabire NRM n'abali eri tebogera na Luganda waliwo omu yagamba bannange tulabye twalina General Secretary Lumumba nga yayogera n'Oluganda ne kakati ate bana bali mu NRM omusajja ayogera Oluzungu yenna taagaana kumanya kubanga yali abiki kati ye level yamu osanga ne Museveni yateekawo yayogera Oluzungu mwe babeesaleko kusaasira mulabe Ronald Mayinja ani atalaba Ronald Mayinja Saimo ani agula ensi kugitunda Saimo Ronald Mayinja yakola show ku Africana Ronald Mayinja to me ku stage si ayimbe nnyo nti nga misa akyakwata kazinda n'owulira eddoboozi nga lifutuka eno lidde Ronald Mayinja ali awo Ronald Mayinja ng'alinnya ku stage ensi neefa genda omulabe kati akabira kaadi za Nuupu bamwambaza enkofiira enjeru ne bamugulira caayi wa kanaana Mayinja alina obuzibu n'enkofiira alabika ezimunyumira mugambi nakola nola kibeerawo waliyo omuntu katanyumira jini bamwambaza esaati enjeru n'enkofiira ne caayi wa kanaana nakola n'enkofiira abanno nedda muba nekamba buulire Saimo nze siri muganda nga ggwe ne bajoza abantu bawano oba bafudde bitabo bidoli kirina kino kyenalaba kubanga bo we bafuna owewaabwe gwe baleese bamuwa mamotoka bamuwa kino bwe bafuna omuganda ne bamuleta ku caayi wa kanaana mwote naba nalaba ekintu kya Evans yali ku Friday yali ku Saturday ngeya Rage eriyo ku Friday nga Rage no ku Thursday ali mu press conference nganga baleese omuyimbi omu Nigeria bwati nga atunula bwati kuna kulero mu Chris Evans yali kusanyuka ngaka era nze ngamba twekolemu omulimu Saimo fe abaana ba Buganda and when I talk about abaana ba Buganda sitegeeza Baganda people only fe abazaaliddwa wano who parades the kingdom manyi bantu bangi nnyo wano Abanyarwanda aba Westerner nga Baganda nnyo n'okusinga mwattu nze nkubuulidde nze waffe Mawokota waliwo omusajja amuyita Mutuluuza Munyarwanda nendowooza Mawokota Chiama yawangula 92% nga tanoonyeza na kalulu oyo yanywesa Ameri yakyambadde ku kalulu mujjawo naye ndowooza Mawokota teri amusinga kwagala Buganda ffenna twakkiriza ffenna abe Mawokota oli omusajja simutegeera ffenna twakkiriza naye nga musajja Munyarwanda otegedde kati njagala twekolemu omulimu abantu bawano mu Central nti Regina okyogedde ava embalala first show alinga mu Nigeria azimba bwa naye wamwe mulaba ow'amaanyi ali bukukaaba na butambaala omulala yali bamumye mu drop nga gwe wali otaddeeza abaani omanyi balumba Bobi Wine indirectly nze omwana gwe nasanyukira Bobi Wine nga azze ku show yali Fik Famaica genda ku Facebook page ye ne bakwata Bobi Wine enfaananyi teyabijja yakyabiina Bobi Wine alina okuwaguza okujja ku show ye kati ensi yawulya buwulizi nti Bobi Wine ayingidde awo buli eyasasulanga n'abataamanya kivulu kiki tusasula bakisasula kubanga oyo omwana takoma bukozi kyova olaba Juliana we yagenda wa Bobi Wine naye kubya naye ekifaananyi ne kiggwa Fik Famaica yatimba kuba Bobi Wine nina ekintu kye nagambye Bobi Wine alina ekintu kyakoze twagendanga ebweru ng'ogenda nga we wagenze nodda Saimo Bobi Wine addidde n'atukolera family
Bulaaya otuuka Germany ng'abantu bali tebemanyi naye nga bakola family ekituuka ku ono buli omu akimanyi bakuŋŋaana Bobi Wine kyasinza otukolera attidde bannayuganda n'abafuula one family Abanigeria kye baali batukubisa Abanigeria baba mu nsi nga balina zi WhatsApp balina bakiyamane mu Uganda tetwalina nga Bannayuganda abakululwe buli nsi kati gy'ogenda muno weba Burundi Bobi Wine addidde nze waliwo omusajja yankubira ng'ali Burundi nga ŋŋamba yagala baleete Bobi Wine era we nagenda obatuuka nga how is it mu Burundi teri security kubanga ezo ensi Museveni yaziteeka wansi wa bigere ebyo munna musajja wagenda n'atadda otegedde naye nga gye bali kati Bobi Wine ekyo kye yatukolera tetumubanja nti solidarity awo togizannyisa regardless of atoba kati nabadde ku gundi square yo mu Randburg abali wali n'abasingawo si baganda naye bajja wali oba planning asimenye ngobutu ne budnugane bana basajja bali serious ba planning no ne sente zaabo kakati kozi principal yagambye agenda waliwo kye tuli ku baana bano mwakasindika sente mmeka nenga oba oli mu Eastern Chairman mwerabidde n'erinnya ali wano Munyarwanda be bali kati sente twakasonda mmeka tusindika simanyi luli twasindika ne basoka bayomba mwawo gundi toleeta sente tukweta midwe tole nengamba Bobi Wine laba amaanyi ge Bobi Wine ayingiramu wa mu mbeera z'akafeero kyekikolimu Bobi Wine omujjako omukisa oba ekikolimu ne Museveni bukyabeerawo tavumanga Bobi Wine kigambo na kimu Muhoozi we yavuma Bobi Wine n'amuyita ka Bobby uyateekayo tweet yalinga akola tweet nga teri amulumba nga alumba Russia n'alumba Tigray Ethiopia we yayita Bobi Wine ka Bobby Muhoozi yateeka tweet ku Kenya obwa komanda mye Bobi Wine omujjako omukisa oba ekiko obwa komanda bwa Land Forces Muhoozi n'abuluzi nga wulira n'aleeta ne taata we Museveni bukya afuga Uganda omuntu omugwe nalinda bye gwenze nali we nali mwate nga ndi mubbi wa kalulu gwe nalinda bye gwe noyo omusajja wa Nupu oli omusajja ayogerera gundi kibalama era namwe unyanga gamba wa Nupu ninga yine kakati omusajja ono twali tukyanga ebintu ate afuka ddi wa Nupu okakasa toto nedda mbyogedde ne ku TV ne mugana ne musajja kitole ki twabba fena watandika ddi nali mubbi wa kalulunze nkugaye musinia wano bantu ale makero kulonda Museveni nga nali katono kawavu ne bampa n'ekijacket ne yampa obululu mumanyi nze kyasuzanga kosero wali nasula kwa right okwina nakagugube nga akalulu akava nga waliwo opposition asolo kuwangula ku Bativale foto bujja mu kagugube sawa muenda ne totikinga nze gwe nena sibula misana NRM nenjigamba njagala kugenda mu gulu 2 twafuna meza ya luli twakabanga tetumanyi naddako Bobi Wine we yajja ate Katonda kasitalo agira ti anointing yono tusibula ffe abamanya ebyomwoyo naye kati mu nsi gye mutandise okuzimba mulinga abagamba Bobi Wine tagambwako ogambwako n'ekikolimo byanjawulo ogambwako byawule waliwo omuntu Bible wegamba tokomanga koyo yafukibwako amafuta tebaagamba tokomanga koyo pastor era abapasita bafere bakikozesa basoma olunyiriri Bible yegamba tokomanga kwoyo gwe nafukako amafuta aluwa Daudi bamfukako amafuta okufuuka kabaka wa Isiraeli ne kitwala emyaka between 13 years to 15 ofuuka kabaka nga Katonda agobye Saulo Katonda fa abayimanya ebyomwoyo sayimuvuku mmwe Katonda waliwo abantu abakulembeze b'ensi eno bayagobedda nga anointing eri wa musajja oyo gwe bayita Bobi Wine we twogera mu East Africa anti agenda wa Biden mu America gy'abadde kubine byokuba addayo okukiikirira East Africa musajja obadde ebyo birabanga ebyokusaaga era wobinyumiza bali abatatambuddeeko bano Museveni bagamba okulya akawunga kapimyeko ne nakati tebabitegeera Museveni yabitegeera kyovola babajja kukubira abantu ba wano gwe kati kakuwulire gwe nze nalabako kandiho nga mulaba ng'asenga ne vice president kye bayita power n'ekitiibwa yagira muwanuwe okuva ku Watoto Church paka wandege yawo ne basiba n'emmotoka eziba ku university kandiho wetwogera tasobola nakuyingira wadde Europe bamu simanyi bitya ku detach ya embassy ya Southern Sudan yagamba mukulu munne musajja yagala kunkola ki gwe nze mbadde mbasajja bano nga ennaku enkulu bagenda mu Caribbean America ludda abaana baabwe wetwogerera gwe tokimanywa kwa amawulire gammwe baba gano byogerako tebakyasobola kugenda America ate balina ebirwadde byabwe tebakyasobola ku accessinga sente zaabwe abamu baze babbye bali wano kati omuntu eyamanyira okugenda mu America Bungereza ludda okulya ku sente
okubanga ali wano kati ali confined here gwochiyita kyangu si kyangu era olutalo lwatandika dda Bobi Wine ali mu lutalo si lwa luweero kubanga Museveni yali yakwata abazungu myaka 3 nga waliwo bye yali yabagamba nga yabalimba ka Bobi Wine ali mbatema mpola kudda ku volongoto ono Dr. Tyamale olaba bali simanyi bitabu byenkanawa Dr. Tyamale atugamba simanyi yali wajjajjawo baludda wa simanyi najja Museveni namuwerera era ngaava wano mu Central tebamutwala ku Makerere University technical gye bamutwala namugamba lekera graduate ina certificate mu kuzimba ina diploma mu mawulire ina degree mu mawulire kakati degree agifunye luvanyuma waba agifunye mbadde simanyi aginendeje anti kati agifunye ddi si Museveni si ya byokunywa biri wali Museveni si ya muweredde degree yali ku government wuliriza waliwo kuba government Museveni byanyumya eri certificate mu bloka eruwa let's not distort nedda eruwa janyumya yatugamba Museveni yamujja mu kyalo namuwerera ati nasoma certificate ache namala je yamuwerera wajje Kampala nga yagala okukola amawulire akizuula nti yeetaaga okubanga ayina gundi y'amawulire anti fe kyatunyonnyola kyekiri tiwe yali mu kyalo Museveni namuwerera namusookeza ku certificate ya buloka ey'okuzimba kati buloka ozijjemu anti bw'ogamba buloko bokkakkanyiza tuvugire anti kakati nze mmanyi ng'omusajja yali abaddeko poota yagambe simuwolereza anti nze yasoma gwa kuzimba anti wuliriza kati gwe toberanko poota nagenda wa sister wange ne mugamba bana wapootako ne mugamba n'abasajja be bawa omutwalo gumu ekitundu nga oba ne musinya ki ne mugamba nange kangende mpoota nange awo n'obisobola ne ŋŋenda ekizibu ekyajjawo ng'abasasula Saturday Tegezo geno malako Saturday ngeno malako ku weekend ngoli mitolo jemeka bagambye nadda jiba musanvu kitundu sadda yangamba nakola lumu nga siddeyo nkaye nangamba bwoba okoze lumu kitegeeza teri agenda kusasula ina kumalako ku Saturday nalaba okubonaabona mu nsi yake anti kati ekizibu kye Uganda n'oba wabisoma era obisitula ne gundi ne Ibula atabisoma ate bwoba kukitegera ku site nga wabisoma gwe yasoma tuleetere gundi eyo jalo bakita batya ayino kyokola si kirungi gwe leta mwiko yego kakati gwe tulire Dr. Tyamale ani asobola omuteka ku site ye ya Kalina gwe nedda kati kankubulire abagagga be Uganda akutunya bwati kati gwe Simon mulaba omusajja n'oba tewasoma bya management oba biti akutunya bwati naga ono mwadde wa manager 1 n'oba tobimanyi endabika yo appearance kuweesaawo ati soberawo nga kanga baana ne waliwo omuntu najja ku site y'omuntu kubanga kati nze mba nzimba Kalina ne ntudde Dr. Tyamale kali nga mulese ye funja asinga nsolo kujja bwe tuwakunemuga musajja okola ki waggulu ne yeekanga naagwo ku wansi nafa nendabika buloka esolo oyasolo kunyiza buloka netanywera gwe mutunuulire Dr. Tyamale asobola kuddira 99 nedda asobola kuddira 99 ng'azimba ekizimbe ky'omuntu buloka n'enyiiga nnyo netanywera anti ate binkwatako gwe ng'ofaanana bulala maama oya walwana naye mu lubuto gwe Bayibuli gweyogerako nti abaana baali babiri mu lubuto ne balwana kwaka kati weziba nsi gwofaanana Amerika yafaanana gundi afaanana Burundi agamba yalikwata emboozi yafu embeera gy'ayitamu akeera mukyagenda mu inbox ya Kidomola amuweereza voice note Kidomola ata voice note alimba kati kankubuli waliwo omusajja wuno eyampeereza yabiwulidde nga Dr. Tyamale agamba mbu Kidomole Ssaabazonto wabizonto mbuye yata voice note eyo Tamale omanyi wogenda mu NRM first of all obulwadde bw'osooka okulwala babuyita bobwaniosis 2 n'olwala obulwadde obutaagaliza 3 ab'NRM batambulira mu ddinayo balinga omuntu yalwala sirimu naye nga yaga sirwala nko sirimu simanyi wali omizeko pepa kabwesiimi ngato natabana mama yangamba buli omulwadde miranga pepu obanga tewetegereza kakati babantu benale ngamba omwana azimira no osoka bozimira onywa nnyo atobeera ologote ennaku nga 10 nedda ziri ezasooka we zaali kati fa abafumbo ologotanirawo
omwana wuuno Dubai olaba yaddidde omwana ono eyata audio n'aziteeka ku Facebook page ye Dr. Tyamale n'awaabira page ne bagiblokinga ogiraba kati omwana wuuno yagambye bw'ati wuuno audio zonna zange bwe boyagala proof yonna nti audio nzazirina zonna era nga ziri mu chat teziri nti no waliwo aziforwardinze ziri mu chat in between me and him alekerawo okwekwasa era audio kisindikirani Julius alekerawo okwekwasa Julius nti ya forwarding audio zo ziri into me and him conversation ngeri between us alekerawo okwekwasa abantu abalala nti waliwo yazimusindikira nedda nze azirina era ziri mu chat ziri forwarding to waliwo yazinsindikira omulala Tobi nyiri yaziri kodinganga era nzirina accountability nti police no inquire biri into conversation tebino wama before wadinga nedda oyagala proof msokuya screenshot msokuya screen recordings indala because same sibiri ziyansubiza ko kunzita oyogolaba nanga bati ojoza ngi alama simu genkuba alaba simanya abantu benjogera nabo nti ajala family yange alaba bichi nansabira accident motoka entomeri so binawe nambirina nyenze namugamba kintu kimu nti fenna tukaba nate gojja woloma so sikikola mu bubi nti nubangeza kutanshinga linyali bubula Yesu nywa basajja bageza ko kugogera ko buli kasera musajja takona ko audio ngiri mudakika emu nateeka mweri nya Bobi Wine NUP takola ko audio kale oteeka mweri nya ngomuntu omugera ko bironchi na Eva beravuma afuma omusajja tamudangamu oba kitegeera bwana yakimenye nula bagundize njazibwa abantu audio zize nesagala ozati nobalo wa forwarding audio ezo nedda kakati labayo omusajja ono newa naye kalera ebintu bisese sikola nko gundi eyo kakati olaba omusajja yandaze ne Facebook page ye account ekinyo ogiraza abantu nga yabadde blocked for 4 days ye yaddidde audio kyali kiti nti Dr. Tyamale ngabe naalemu abasinga bakulowozesa nti bali bulungi yisima wayogera osolo okulowooza nti yayogera Ministry ya Information and Simenya ICT kumbe mulimu mama Joyce Sebugwawo oba wa myaka 8 it's okay yagikulembera otegedde kati ayanga wandowooza nti isima kati kumbe isima ne motoka gyayina emito gyamulema okuguliramu mulimu awo mutto gwateekamu oluusi amafuta gaggwamu nga bali ku kkubo nga yeebako omwo nga baggalawo ebugumu nga limukwata kubanga empewo mukola bubi ku myaka osegedde kati wodda ku muto wange ate junior ate yali bubi bwe yajje wa Mozi ku pate n'akakadde ke bamugamba okwapyalinga tebakamuwa baleeta muwala nti bali bangi nnyo okuva e Rwanda yo kigumanyi banyina ffe ab'e Rwanda kye bakola bajja wano Friday nga maserekcha nayingirawo ekiro najja mu bifo ebikyakaliwamu e Kampala atuusa awo kiro ssaawa nga 4-3 nayingira otulo yeebakira mu baasi babana ba university ab'e Rwanda kati wayingirawo omulonze kati nakola okuva ku Saturday kiro paka ku Sunday kiro n'alinya baasi y'e Rwanda ku saa 7 n'emutuusa ku saa 2 saa 3 n'aba mu lecture room nga yakime emitwalo aga 2 kakati baddirako omu ne bamuwa Tamale Junior muto wange ku lunaku 12 anti nidde bwekyali ate kati gwe waliyo yatuuka kale nze ndimu yajja kati bwe yajja abantu nga tebannatu actually yalwawo kutuuka nga baga abantu baweza abagenda okudduka namuga tebannawera bakubira pastor gundi aleete ku bantu ate abakkiriza yali tabalabudde era bagaye kutuuka saa 7 ne bambala omusajja agenda okola bigize baali abantu genda ku page ya Simba baddirayo eri abadduka yaabo abaatuuka nga balinga 21 nga bambadde t-shirt za yellow nenga marathon ya day to day ku junior kakati junior wajja ku birthday ya Mozi bali abukubaya basajja abazibu mmwe mwina kubanga mubanaza bigere tebamuwa sente yagamba sente ne baleta ekiwala ekinyarwanda weraba kiri ne yerabira nakiteeka ku boda kati wasiteeka ku boda jukira baba n'ebisambi biringa kisambi kyanto omukono gwo nnyini gulinga kisambi kyo natulati junior n'avanga kabulaza Kajinia yali makati kabitini wa boda omukazi ali mabega bamukutte wali ali bwati kati ono driver wa boda omukazi gwagenda okulinyira ali mabega bwati kakati era nango mutabana motoka kibi mukazi mukyala wa junior okola mulandizi watch togula yeruwa uwo jakola
tamanyi manya gula motoka tamanyi vuga motoka agula afune byonna bisatu tabiri kati ekyalaani tuli kiddako Museveni asobola okugamba kakati gwe permanent secretary Jakana afudde alina fayiro gyatambula nga ne Museveni yasayininga olupapula bakuwaawo omulimu wallahi okujjako ogenda osibaawo ku ministry niyo omusaala bagumuwa anedda Jakana abadde tebamuwa omusaala dindako ekyo kiribe kyalulala oli muto wange nyina mwogerera okulaba nga bagumuwa sinosikati Bueno gavumenti yaffe ngimanyi bamanyira ate batuuka mu mmwe abaganda bawano bamanyira Junior bamugamba kati gwayogerera ministry walabako Junior ku media center ne Lawrence oli ow'obwongo obutono akimanyi ti omuntu ayogerera ministry ajja ku media center n'agamba kubanga kibbattaka kingi minister Mayanja afiiriddwa ne muwala we twandebe Junior ngaze ku media center okungubaga nganze omwogezi wa ministry Tetrabanga Junior tumulaba ne waba wa minister atawa bantu mwadde okwogera ku media center nayogera nanyonyola ne Junior abeera ku simu ye ng'ali bw'ati nafunye omutwale wa Simon nga nkoze video nengamba Junior yali ow'amaanyi Dr. Tiomu wa magezi kagalira mbadde kukyokujja ku Junior waliwo tubadde nga nedda kati Junior mulese waliwo kiki tubadde ku Dr. anti Dr. Tinga ina kyenjogera tubadde ku voice note gy'otuwadde kati voice note eno gyenkuwadde omuvubuka wagiteeka ku page actually mbadde ku kino bonna abantu bolaba mu NRM balina kye bayita keeping up appearance wodi kirabeko mu bayimbi omuyimbi ayambala chain kumbe eri fake n'ayambala ebyuma ebikangakanga Clever Joy we yagwiranga yasettinga standard yatambula n'emmotoka 5 ne we yagwiranga afukulaba nga atambula nazo negwe obulamba maintaininga batya ng'afuba yaggwera mu kuba buloka nasula mu underground kati n'abe NRM ani kaseere kuka kati n'abe NRM kye bakola bonna gwe genda obalaba abaana mbadde kunyonyola Junior bamu omukazi weyogera ku byesente tebamu omunyarwanda kakati engeri munyarwanda gyali munene owa bode yasooka mu maaso Junior ng'alinga kabulaza ke akato n'omutuuza mu makati kati omuwala n'atuula bu kakati muka Junior aba avewaka kwa Junior agera zine saa mukyala wange tabaayo aba agenda bw'ati nga omanyi empumi yalengera empumi n'agamba ensi ya bba wange nga bamunyiza ali bw'ati atunudde sayidi emu kakati n'agamba lwaki bangaye omuntu baba mutudde ku boda ababiri ng'onyigiddwa otunula wamu anti baba bakubonereza kutuula ku boda nga tolina ssente bantu babiri Junior talina ssente z'ababoda babiri ng'amanyi okusinga ofuna boda y'endala zijja kuzza omwana ono eno kakati mukyala wa Junior ngaga oli bba wange gwendabye kakati ng'ayimiriza boda ng'agamba ntwale eno Junior atuuka ajjamu engatta amanyi mukyala wange taliyo ebyembi nga binajja Junior aba asumulwa empale nga mukazi woono jukira alina ekisumuluzo yakola bukozi yamusanga empala agitadde wansi nga Junior kikyokola ko ye tewali ng'olwo omugenyi afaanana atya ate yali amanyi Oluganda yalowooza ono mukozi kyobola ye yasigala ali bw'ati beeyala bweyazi tebamanyi abo beeyala bati n'oba oyina kano kalwaza yaba amanyi ojja kubeeraawo mbukuba anti mbubu kuba kati yeeyala tudde wali ku appearance okuvvoola abantu they keep up appearance ekyali awo Junior avaawo na biwundo olwo omukazi akuba omunyarwanda teyakuba ku munyarwanda ekyewunyisa yatuna munyarwanda engeri gyeyeyaze ku buliri bwati n'agamba ono mutambaala yagakomya ku kivulu kya Bukedde FM embuutizi era omunyarwanda ayambala bulungi nnyo ng'agamba timbi kumanya ayiwe Byarimana yawoza Bigirimana Byarimana nga n'oli mukyala Junior yalaba okuba oli amulaze Bukedde n'ali ati bw'otya ng'omuwala n'akula muwala munne ng'oyingidde n'atebumbako yasigala ati bakuba Junior kakati abaana bonna abo abaavaayo mu busimanye wa Bobby mbu boogera Museveni tebalina kye balina
batambulira mu kyebayita keeping up appearance. Abantu abali mu showbiz bakikozesa nti agenda kuserena nga talina kisente n'atuulaawo nayesomya amawulire ajja mu kilabu ng'ataddemu walaji anyweyo kagundi kamu ng'atamidde nga sitatamidde sitakirabika alinoonye miliyoni emu naye genda obuuze weyita ate atuule wantu n'ayita weyita amumanyi nti ono kyaliwa nga ajja kuntegera nti siinaamu bonna ba keeping up appearance ye Dr. Tyamali. Teriyo muntu yali atuuse nga Museveni oba Salaamu wa ssente n'atakyukako. Endabika muganda wange ssente oziraba zirina ebiwawaatiro zifumuuka. Kisinziira ate olina waliwo omutono ng'endyaye n'endabika erinakywe tumumanyidde emyaka nga bwatu kati Abitex osobola omulowooza ati agejje daga kati daba dagalaasi osegedde kamiliyoni naye era tekijjako kunyirya nti Dagala singa omulaba buddugavu bwe afuuka wa chocolate kamiliyoni yagenze okukomawo ng'osobola okulowooza mu America nga yambadde ekintu bwesi naye Dr. T yakyukira nno ddala bayiga wala akafaananyi akakasatu bamukalaba yali awo Makerere anti kati we yagenda ali e Makerere we yali abeera yatandika okulya gundi yaŋŋamba empuuta ne buno obuboolo era sobola butakyuka ne Balamu mukwano gwa Balamu yafumba emmere yabe naalemu eyo oba ewooma betawooma kati balya katono awo be bagirya twali eri mu kutambula ne president. Dr. T omuwa magezi ki? Dr. T aleme kwekwasa bizonto. Julius yatadde audio abatulaba Julius bizonto si yatadde audio wabula Dr. Tyamali engeri gye yaswadde ensi n'ekitegeera nti talina ssente nti munaku ayagala kubaako baagwa nabo ayagala kugwa na gurupu ya bizonto kyavola bagiyita YNRM ate gyoyita YNRM nga Minister of Constitution Affairs Mau yagiyita nupu kwaya gwe kwaba abaana wali olabyeyo kye bakola kyonna nga kipromoting NRM nze nalike wa genocide oba bambega tekiriyo singa bambega singa bali mu committee ye NRM olaba Abitex oyo Abitex ye musinguzi mwestana nalike wa genocide wallahi sirierabira covid oyo tuli awo tuli mu kwogera bintu sale n'agamba Abitex oyina ebibi bibiri naye ekibi ekisooka problem ekuli mu NUP yakonoona obwongo oba andobani yabuuza nti ewa NUP nti tatigaye omanyi NUP yamonoona wa NUP kati Abitex yalina byayogera nengoba yena engeri gyayogera nga eringa oba ejereegerera abana abayali atudde nabo kati olaba genocide akimanyi nti Abitex wa NUP kubanga tewali mawulire toyina wonkakasa nti newa Abitex newajja eno nga mumwekengera mulowooza nti NRM nenaliko wali nga bakikyogera newakubadde agenze oba Museveni amuwadde ssente naye bakimanyi ono gwe tuziwa wa NUP nze bwe najja nasiibula NRM bulungi nensubira muzeeyi wange ne baŋŋamba ogenda kufa obwavu saagenda kamooca nentandika okwogera ebyange era wenkeera omuntu naŋŋamba nti ndi mbega nze njogera byange nze njogera na famire ya Bob Wine na Bob Wine Lubongoya Waiswa Mufumbira Joel Ssenyonyi na Owekitiibwa Mpuuga na kojja wange Medad Segona olaba abo era abo baŋŋamba nti wisdom kino tokiddamu sikiddamu baŋŋamba wisdom wano wayiseemu mpuliriza kati gwe n'ompita mbega nze sifaayo otegere kye mugamba ekyo kifaananyi ekiri ku WhatsApp group yange nakirekako kubanga Bobby yaŋŋamba kaye ebintu byoyogera simanyi bakitaawo bitya ekyo kifaananyi kirekeeko kubanga byoyogera abantu bakiraba bajja kubanga bagamba tobeekwasa ki bwekwasi byogera mazima kati nzo soro kuŋŋamba nti nali NRM ngandi munafu ng'ate nali official MC Museveni ng'atambula kilomita 10 kitegeeza erinnya lyo liyita mu security system ne bakitegeera nagendanga mu nsisira y'okumpa program nga butukuŋŋaanye n'ogenda mu nsisira n'omulaga simanyi bino ne bakunnyonnyola simanyi bano bwe bityo omusemberera nga tebakumanyi ne nasiibula ne mbaga nze kasitandabye essuubi omununuzi nze gwe mmanyi kyovola era newunya omuntu n'agamba Bob Wine nti no mbu NUP era abo bonyini okumanya Dr. Tyamali actually na kino kikulu mwegendereze nnyo abantu abali mu NRM nga bagamba Bob Wine akulira Museveni oba NUP ya Museveni people power ya Museveni yeteeke gye bayina balabe muzeeyi wange mirundi gundi chini akyogera kojja wange Frank Kashumba akyogera
bonna balina teeka emu kwegamba obwongo bwawe bukomaawo naye gwe oba olabye Saimo nga Bobi Wine baali bamukubye essasi n'alyewoma ne likwata Ashirafu okimanyi nti Bobi Wine singa kakati ye mufu oba ye yakyama obwongo gwe ng'oŋŋamba nti era oyo akola Museveni Saimo njagala odde wali nkwate emmundu anti oli komando kole kakakaka nkole bwentu pa weewoma essasi kale nkusiba tola Museveni nti yeepanka n'abajaasi b'embuno bakola training okay kale kyonna kyekiri nadda abawaana nnyo ne baparatroopa be nalabye njagala omwadde wali tukube essasi alyewome nagamba abantu Bobi Wine kitwala Katonda ekyo ekintu Saimo tebakulimbanga nze anzaala captain yali w'amagye ffe n'abaana babo training gwomanyi speed essasi lya AK47 eridduka oba erya pistol baali mu cross range tosobola kwewoma essasi lya cross range okujjako nga Katonda yakuyambi ng'oline Katonda ne Museveni tetumulabako nga yewoma essasi kuba ne beyalwana nabo era bakunyonnyola Kayira ye yawamba Kampala olaba ne kakati Kasiringi yafudde ebyama bitandise okuvaayo tobawule bagamba nti ate yakuba mundu yawa bamanyi ssale ebyama bivaayo mu bo bennyini Kasiringi musajja yakuba emmundu afudde mwavu nga mu Westana mbu be bakuba emmundu be batandise obyogera luli baali tebabyogera mbu musajja baamulabanga kujja kuba meeting ye bambalabanga ssale mu nsiko balwana naye njagala odde wali kubanga pena batutwala mutu essasi lya cross range tebakulimbanga Saimo olyewala otya how kitwala Katonda ku speed yaalwo it takes a hand of God ng'oline Katonda woba kulyewoma bwoti ku speed gye libaako Katonda yekko bamalayika nakukola bwati ye Bobi Wine bwe ungamba nti Katonda amuteekako amafuta n'owaka n'obwako ekikyamu kubanga oli gwavuganya naye akimanyi kyovula Museveni tasobola kupima Bobi Wine kunnyonnyodde Museveni emyaka gyavugidde wano ogwasooka okwetonda nze nali mulabyeko Museveni nga kakkanye emirundi egyo ogwasooka gwali gwa Kabaka we yamunoonyeza emyaka 2 Kabaka wa Buganda President Museveni oyo n'agamba yakuba ekisimbo lumu we yali anyumya emboozi naseka byagitunyumizaako lwakitula na ya TV yagimenyamenya mbu yakuba essimu mwegyo emyaka 2 mbu omuntu yagikwata n'amugamba nti Kabaka taliiwo ali busy n'amugamba yati kitunyumiza nsobola n'okunyumya abaaliwo yennyini Museveni ng'atunyumiza n'amugamba it's okay I'll wait ne wayita essaawa ezo ali ku ssimu oli nadda wanamuga President we are very sorry Kabaka udi akadaka ali Bungereza nsobola okugamba abaaliwo abinyumyewo kakati atali kati nze kuba okigambire nnyo ate nze binkwatako yebinyumya kakati nakamba ali Bungereza jukira mugambye ali bize kati ali Bungereza namugamba era ngenda kusigalako ompisizeemu essimu Bungereza ali awo amugambe njagala kwogera naye sikwaga nsaba kwogera naye Museveni yazunyumiza emboozi ebigambo njukira bibalanga yaga nsaba kwogera naye and I'm going to wait he waited for another whatever hours ku ssimu mbogiyisa mu Bungereza kati omuntu omulala nadda ku ssimu gwe yatugamba erinnya namugamba Your Excellency ulira ono yadda yamubuuza okumala dakiika nga ezo omanya baganda engeri gye babuuza mukyebale bigenda bitya abaana balungi maama mulungi jukira neyalinze dda ku ssimu mbono naga eggwanga ddungi ente zaffe ono ayagala Kabaka yagenda okulaba ono eddakiika zonna ze bali ku ssimu ali mu kubuuza namugamba by the way nakubye essimu eno ogwasose ne banga Kabaka ali wano ne mbagamba ninde naye kati koze ntegedde ngenda mufuna bangambye ali Bungereza ne banga bagenda kumpisamu oba bampisiza mukwe kamankyamutamu yamugamba Your Excellency ononsonyiwa ndowooza nga olinze nnyo ogiveeko tulabe enkya kati
emboozi eyo twasiriikirira ng'omusajja atunyumiza. Bwe nalinda President Museveni nga bamukakkanyiza ogwokubiri. Bwe kankule Simon, wali obaddeko ne President Museveni like as in one on one. Kankubula oyo musajja mu Luswahili bagamba anajaamini sana, ajeewulira. Omugambo ekigaano nakutunira bw'ati nga takuvumye naye ng'akuvumye. Omanyi lwaki abantu baagala nnyo Sale? Kasale asikutunira bw'ati n'atakulengezza. Kagamba Museveni sigambye nti wa malala niyo olaba omusajja ali complete nti osobola mugamba ekimu n'akutunuulira bw'ati n'otegeera n'omusajja agenda kunkuba. Kati mu Luswahili tukigamba anajaamini sana, ajeemanya, ajeewulira. Museveni myaka 3 mu emeka gy'afugidde Uganda takola nko written apology. Yagikola omwana we ayogedde ng'ebyokusaaga ebya bulijjo tyagenda kulumba Nairobi. Naye ng'ali yayogera ku Tigray, n'ayogera ku Israeli, n'agamba abajwa bali mu Russia, simanyi n'agamba tuli baju nga teri amunyega. Ne Russia temunyega, n'agamba abazungu we mulumba Russia mba mutulumbye, teri yamunyega. Moment Muhoozi we yita Bobi Wine Kabobi bwe yakola tweet ye Nairobi yatwala kitaawo okwenenya. Kankubule ffe abali mu by'omwoyo, ffe aboogera ne Katonda, ffe abatatya kufa abagamba nti Jakana wagenze tukwatire ebifo, nja kukolayo programu egamba mu Kankubule. Simon nkikuddamu, omuntu nga Jakana afudde n'agenda mu ggulu, abatugamba nti otuukira mu mikono gy'abamalayika, osinga nnyo okubeera eruweero ng'ebisambi ebivaamu envunyu, ng'eddagala libuze, on'ekyo ekyokulya ng'oli frustrated nga neewawangula akaluka NRM akamyufu baakubba wali osaze ente ng'omanyi gwawangudde, osinga wala. Kyova olaba artist ogenda n'otuuka mu mikono gy'abamalayika n'olinda bano abakusse kubanga era bagenda kufa. Mbeere bulungi mweraba.